ggwanga lya Amerika bwagenze okubanga buziba mu kire kyakeseza olunaku olwaleero nga ekiwuka ekimuli mu mutwe nga kimutemba kimugamba please osaana okukwata bbomu ya nuclear n'ogiwa Zelensky. Kwata bbomu eya nuclear gwe va muzannyo giwa omwana. Amawulire ge tufuna mukwano gwange okuva mu ggwanga lya Amerika wasituseeyo ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eryo abatandise okubanga mukadde kano mukwano bayiira olunyata gavumenti ya namukadde amanyiddwa nga Joe Biden. Lwaki batuuka okubanga bakola kino nga bagamba nti omusajja ono ekyamazima senga tubadde tulina omukisa nga tulina vice president amanyi ekyokukola yandibadde yatandise dde okubanga bw'ati ayogerezeganya cabinet ne bakola ekisoboka kyonna okulaba nga balivula omusajja ave mu ntebe y'obukulembeze obw'eggwanga erya Amerika. Abaka bagamba leero kati omukyala Harris Kamara yandibadde yateekinze dda over kubanga namukadde ono tuyinza okulowooza nti ekyamazima yadde gundi yatugamba nti kituufu temusosola mu myaka n'abakadde basigala balina vibe nayo ono vibe ekyamazima ey'obwongo erabika ng'eweddewo. Anti bagamba kati kyalowooza mukwano gwange kyateeka mu nkola buli kye yeegwanyiza mu mutima gwe nti kale singa ng'eri ateeka buteesi mu nkola ali mu kuteesa kuwa Ukraine bbomu y'amaanyi aga nuclear mbule bajjogezaako kubanga bataasa eggwanga lya Ukraine ku musajja amanyiddwa nga Russian Federation. Ebigambo bitono mukwano gwange bubize okusinziira ku mawulire ge tufunako obufunyi obudde buno okuvaako wali mu kibuga Washington DC. Basajja baggwanga lya Amerika batubidde ku kyama wano nga musajja mukulu Joe Biden nti ennaku zino zonna ajjukira NATO eteekateeka okutuula essaawa yonna kasookedde Russia evaayo neekwata omuzinga mukwano gwange semazinga neewuttula abaana bano aba Ukraine mu kitundu ky'e Dnipro. Abasajja abazungu tebaatuula bwe baategeera nti omusajja akutte missile ekika bwe kityo enzibu Oreshnik n'agituuza ku ggwanga lya Ukraine. NATO yagamba tugenda kutuula naawe nga NATO tennaba kubanga bwetyo mukwano gwange sinkana abasajja ab'eggwanga lya Amerika ba Biden bo kati bagamba beetaaga okubaako ekyajabu kye batandika nakyo bagenda okutuula bonga ba members ab'omukago ogwa NATO. Lwakiri ng'Omumerika yalina kyakozeewo ekisobola okugezaako okubanga kitaasa ku mbeera sakira ti eggwanga erya Ukraine abasajja baleme kubanga balimaamiranga ebalowooza basobola okubanga bakikola. Kati n'obudde buno njala nkutegeeze nti ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga erya Amerika mwe muli omukyala muna Republican akakyala kabadde kawagizi nnyo ka Donald Trump yamaze dda n'okubanga bw'ati akasimira ogufo. Yagambye nti goyinza okubeera ne press secretary wange nate osobole okubanga bw'oti oyogerera ebitongole wano. Omukyala bamuyita Taylor Marjorie Greene avuddeyo n'atuuka okubanga ayambalira Biden n'agamba nti bannanga obudde butuuse tubeeko kye twekolera. Omusajja tumumamula omukono mu kibya n'olwo ekyo kino kikolebwani kikolebwa vice president saako mukwano gwange ne cabinet yonna ne bakkiriziganya nti omusajja tumuteeke ebbali awummule. Bino bigenza okujja mukwano gwange gwe atugoberera nkubuuliddeko nga sebe ekirowoozo kya Biden kirina abakitembeeta. Biden ng'omuntu yakireese n'akiguza banne mulimu abatandise okubanga bakigula. Omwana tumuwe bbomu ya nuclear. Kaakati omukyala bamuyita Marjorie Taylor Greene agambye nti ekyamazima wano we tugenda eggwanga lya Amerika ligenda kubanga likubwa ekigo. It would be insane. Kino kigenda kuba kya bugubwa ddalu and amount treason era kuba kulya mu nsi yaffe gye bayita Amerika olukwe bwe kibanga tutuusa olwaliro nga omukulembeze w'eggwanga lya Amerika yasobola okubanga bw'ati avaamu ekigambo kuno si kuvaamu kigambo. Omukulembeze wa Amerika nga yasobola okubanga amukkola ekigambo omukyala akiise kumukkola. Bw'abanga omukulembeze wa Amerika ayina embavu okumukkola omugambo ogulinga ogwo nti tuwe abasajja ba Ukraine bbomu ya nuclear. Bw'atyo Marjorie Taylor Greene agambye nti ekyamazima wano we tugenda omwavu wa kufa. Abasajja bagamba Biden yalowooza mu bukulembeze bwe kino kyandiyamba okuboostinga military aid to Kiev era nga discussion on nuclear arms batugamba zitandise okubanga zitambula olwaleero. Abasajja bakulu bano batubuuliddeko naddala okusinzira ababigoberedde mu ggwanga lya Amerika. Taylor ne banne bagamba nti the purported talks zino it's just a desperate move to tip the scales against Russia before Trump takes office in January. Kwano kugezaako kwekwata ku bisubi ng'abasajja bakulu byabaweddeko Domolasa ayongedde okubanga bw'ati abatwalaganya. Kale no Green bw'ati yeewuunya n'agamba naye twagala okutegeera Biden administration kiki baliko trying to start a nuclear war and use it as the reason to stop the transfer of power to Trump.
bagezaako gwagala kulemesa Donald Trump kufuna buyinza nga bayina kutandika lutalo luno lufaanana okubanga lwa kijega akitondewo embeera nga tolina bwokola nteekateeka kukwata buyinza obuw'omulala. This is insane and completely unconstitutional, a possible an act of treason. Tekikkirizika, ekyamazima kya bugubwa ddalu era kino kyakulya mu nsi yaffe lukwe. Twetaaga kati Abamerika okubanga twerwanako, tulina okubanga twebeereramu. Namukadde ono ayinza okubanga obaoli omukwano gwange zaavuddeko dda nga tannaba kubanga bw'ati atomeza eggwanga. Byebyo nno mukwano gwange ebiriwo olunaku olwaleero. Ono agenda okudda ku ebyo nga njagala nkutegeeze ne munda mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Bungereza. Omanyi kati Bungereza n'eggwanga lya Bufalansa be bakulembeddemu enteekateeka ez'okwagala okubanga batwala lwakiri mukwano gwange amagye gaabwe gayingirewo munda mu ggwanga lya Ukraine butandika okubeefuka n'abasajja ab'eggwanga lya Russia mu ngeri yotongole. Bagamba tusobola okubanga tukikola. Bungereza n'omusajja amanyiddwa nga Omufalansa ffe ne tutwala amagye bwe kibanga abamembers abalala b'omukawo gwa NATO nga bakyalina akatengo mitima gyabwe beera nga bakyagaanye abo tubaleke ffe tukole ekyaffe kati olwaleero. Era baliyo mbawulidde nga bateesa sajja omu bamuyita mukwano gwange bamuyita Emmanuel Macron yakulembera ggwanga lya Bufalansa yatuusa okubanga bw'ati ebigambo abiteeka mu sitama wa ggwanga lya Bungereza naye n'atuuka okubanga abibayinga n'agamba yes we can. Era bano beesuubiza katulinde olutuula lwa NATO lusooke luggwe. Bwe kibanga bammembers bakyogera kera ne bakisupportinga that's fine. Bwe banakyebalama ne batakiwa makulu ate ffe tudde mu discussion eyaffe tetusobola kukkiriza musajja mulasa omu bw'ati atuuka okubanga atuyoola kanywa b'omukago gwa NATO resources zitudde mu ggwanga lya Ukraine. Abaana ne tubawa training, endege ne tuzibawa zonna zikabejja, air defense system, tanka byonna twala tugende. Bwe kyekuma kyanti Russia tuwangudde bagambye tetusobola tetugenda kubanga tubikkiriza kale nno nga tetunnaba kulinda lutuula era nga tebannasalawo kyankomeredde. Omungereza ekibadde mu busobozi bw'olunaku olwaleero kubadde kukwata mukwano gwange long range missiles endala n'azitwalira omwana gwe bayita Zelensky. Era kati batugamba bwe twogera ku ze bayita Storm Shadow abasajja bakulu batubuulidde nti ezo omusajja Omungereza amaze okubanga bw'ati ayongereyo dozens of additional Storm Shadow missiles to Ukraine. Anti abasajja abadde batugamba ab'eggwanga lya Ukraine nti supplies olwaleero zirwaninga low. Twetaaga mutuyambe ebyokulwanyisa bituggwako ate ng'omusajja ayongedde okumera. Omusajja ayongedde okubanga bw'ati anoza kasukaali akatabudde katuli bize n'olwekyo mutuyambe. Kati abasajja Abangereza batugamba nti ate muddamu kubanga muwoggana nnyo n'okubanga lwakiri mulerembuka lwaki mwerega ebikyanga ate weetuli. Omungereza akutte n'agamba ekijja kijja muleke tutaasa abaana era bw'ati asazewo n'agamba katubitwale omulugo yekka gwe tulindiridde okulaba kikyanakola ebisigadde tujja kusobola okubanga mukwano gwange tubyemalira. Awo nno we tukyatuuse mu nsonga z'olukalu olwabulayo olunaku mukwano gwange olwaleero. Oba okyali kwolwo abatandise dde okubanga balengera Ssematalo namba 3 baweze ate wakati mu kuwera tebatudde butuuzi balina kibalagako kyebakola. Emabegako nakubulira amawanga okwali Sweden okwali Norway eggwanga lya Finland abatandise dde okubanga basomesa bawanayinki engeri gye bagenda okwebeereramu. Bwe muwulira nti olutalo lutandise wakati waffe n'abasajja abakulu ab'eggwanga lya Lassa ne muwulira ebintu ebiboggola ennyo mu ddoboozi bwe riti temubaako kyonna kyakulinda nti katuwulire Radio Uganda kyeneegamba tolinda radio ya gavumenti kyeneekugamba lwakiri ky'olina okukola mukwano gwange sooka odduke weeyo kye mukwano gwange mpola mpola. Eri munda muze tuyita bankers ebisigadde binaakusangira eyo babagamba mukyajinga amasimu tegaggwako muliro amufune nate mukwano gwange oba olyawo enteekateeka egenda obayambako okusaka emmere ate era gye munaakuuma ne batambuza okumala ewiiki nnamba so byonna gyebiri. Bwe tugenda mu ggwanga lya Germany olwaleero genfuna galaga gavumenti ya Germany emaze okukola enteekateeka era bakkanyiza aba Ministry of Defence y'eggwanga lya Germany ne Ministry y'ebyentambula mu ggwanga lya Germany n'ebitongole ebirala bagenda kutaninga metro stations into bomb shelters. Bagambye kadde kakwebereramu zobadde omanyinga metro stations zigenda kufuuka bomb shelters era nga bagamba bagenda kutandika okuziyooyoota. Bagenda tandiko ziyoyota mpola mpola. Kyenkugamba kyekiruwa nga bw'onoolaba baasi mukwano gwange baasi gy'omanyi watambuliddemu jjo ly'abalamu. Baasi ne tugamba nti kati mugipaakinge wano tevaawo tugenda kugisabika baasi eyo efuuke eddwaliro.
kati bano baagala mukwano gwange zino metro stations abantu gye badde bagenda ne balindira ne babavuga ne batwala gye babatwala kati baagala kubanga bazifuulamu nga bomb shelters. Tugisabike bulungi nti senga olutalo olwannamaddala lubeerawo abantu abatagende mu bankas wansi oba katugambe nga bankas ejjodde bajje babeere nga beekukuma ku lwakiri mu zino bomb shelters enkolerere ze tugenda okubanga lwakiri tutondawo. Abasajja bakulu bano batugamba twagala okwencouraginga okuconverting our own basements into fortified bunkers era nti mwe abalina ebizimbe asimanya gundi akedi Karula akedi wali eri ku Nabugabo Suleimani akedi wali eri ku Lumu Street babagambye nti buli yenna ayina kye bayita akedi yenna ayina complex yonna oba ekizimbe kyonna yadde kiriko mbeera ya busuubuzi ezo mukwano gwange basement ze twatonda wansi ezimu nga zaafuuka nga parking lots bwe zityo babagambye zigenda kuba turned into bunkers. Abantu gye bagenda okwekukuma simanya wulira emboozi ziri ku lukalu lwa Bulaaya abantu beeteekerateekera lutalo gwoli eno mukwano gwange omeketa binyeebwa ekitali kibi meketa binyeebwa bwe naye ne kino kimanye anti munnange ekijja omanye. Awo ne tusooka ne tuddukawo mbirimbiri tugenda okuvaako oludda olwo mukwano gwange ng'ekiri mu bitundu ebya Middle East embeera ekyali yakasandali. Abasajja kati batunuza kabyo omuntu n'atuuka okutunuulira ng'aliyanga ayagala okubanga akugaya bugaya ate saakubulidde ekyajja Hezbollah kye yatuusiza ku Isirairi ku Sande n'olunaku olwajjo nabo ne batandikira nakugambye ku wano olunaku lwajjo nabagambyeko nti mwe abawagizi ba Hezbollah pulizi mwesaasire mwekaabire ate tebatandise okubanga babanyugunya ate bakankugambe ne we tujjidde ku mpewo obudde buno nga bamaze okubanga banyugunyiza naye n'omuyudaaya tannaba kubanga abeera bulungi kubanga abasajja kye bakoze aba Hezbollah era bazzeemu ne basumulula era okusira ku mawulire genfunako obufunyi mukwano gwange obudde buno Isirairi amagye gaayo gasobodde okubanga gatunnyonnyodde nti lwakiri abajaasi 7 balumiziddwa bya nsuso nnyo mu lutalo kafungula nkete olubadde mu bitundu eby'omu maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon. Waliwo ekitundu kye bayita Kiryat Shimona bino jja bisanga mu mambuka g'eggwanga lya Isirairi. Eno batugamba sirens have gone off. Obudde bwe butyo mukwano gwange ne butandika amangu n'embira ebikompola bituuka okuyingira Kiryat Shimona. Bwe bituuse wane Kiryat Shimona aba Hezbollah batajetinze firing positions ez'amagye ga Isirairi gyabadde basinzira okubanga mukwano gwange baweereza ne bana aba Hezbollah bagambe katusitukirawo wennyine gye musinzidde okutukuba naffe tujje tubakube. Kati nno kankubuulire ebikompola by'omu Hezbollah bikubye ebizimbe bibadde 3 wano wennyine Kiryat Shimona era batugamba firefighters have responded to the attack. Bana bazimya moto bayingidde obubi nnyo wakati mu kuyingirawo ne batandika okukola ekisoboka kyonna mukwano gwange okutaasa embeera era ebizimbe emu ku ddakiika namaze okubanga babikakkanyiza muliro gune guzikira naye nga batubulidde abajaasi lwakiri 7 biwundu byennyini ne bagenda mu maaso n'okubanga banyiga bino bigenza okutuukawo. Njagala nkutegeeze nga air raids in South Beirut obudde buvuga buŋŋaŋŋala buli awo butuleekaanira mu maserengeta ag'ekibuga Beirut essaawa yonna. Wano batugambye nti maserengeta ga Beirut mukwano gwange essaawa yonna ogenda tandika okubanga bwoti obulira embaga mukwano gwange etawoomesa nakabololo. Laba n'embeera gye ndaba ogenda otuuka mu matwala ag'oluwannande lw'e Gaza miwunyo myerere okusirako kino kye ndaba era waliwo minisita mukwano gwange batanya guteeka mu nseene ey'Ebuyudaaya abavuddeyo ne bagamba abannange ekimala kimala. Baminisita ggwanga lya Isirairi batugambye ekimala kimala. Bw'owulira message eyo yinza okulowooza nti abasajja baagala komya lutalo oli agambye nti ekimala kimala betusse omuwendo gwe ogumala omuwendo gugumala kakati tusirise mundu nedda baba. Abaminisita bagamba nti ekimala kimala tetugenda gumiikiriza kuswazibwa na kulwana n'akabinja just of bandits buli obuyayeyaye bukifeesifeesi be bayita bakifeesifeesi mwaka mulamba tulimu gwakobere ebintu bikyaganyi. Kati batugamba we need to occupy Gaza and having the population tugenda kuwamba kye bayita Gaza tumweddize nga Isirairi. Minisita kakati ekiteeso kye baleese oluvannyuma lw'okuwamba Gaza baagala omuwendo gw'abantu abawangalira nate mu luwannanda lw'e Gaza bagenda gukutulamu ebitundu 2. Gaza asigalemu ekitundu ky'abantu kimu. Bw'abanga Gaza abaddemu abantu obukadde 2 mugenda sigalamu akakadde kamu. Kati akadde akamu tombuuza bakatwala luddawa. Tetunnaba kubanga otegeera bulungi mukwano gwange pulaani eno ereeteddwa. Akakadde akamu tugenda kubatta busi tugenda kubanga tubateeka ku loole nga tubayiwa mu nnyanja Mediterranean. Tugenda batwalira mu zino eza UN ezireeta emmere tubatwale e Misiri
kati Misiri obeeyagala gyo kale etuuke kubanga naye beegaana oba egenda batwala mu ggwanga lya Jordan naye nga ye message ka gitufuna olwaleero tuwambe Gaza abantu abamulimu ekitundu ku bocco tukijjewo bakitwalawo awo sinnamanya naye nga neetaaga okutegeeza mukwano gwange gwatugobera olunaku olwaleero nkugambye tulina ba extremist ministers okuli ne finance minister basajja bazibu nnyo oyo bamuyita Bezalel Smotrich be basajja badde nga bakuba mu kukola gagambo kasookedde olutandika oyo yateesa n'okuteesa tuleete bbomu ya nuclear n'agamba we have the bombs why not tusobola okugituuza ku Gaza ekyo nakyo ne kiggwanga tetumaze n'amaanyi mangi tubatuuzeeko nuclear ekyo kiggwe yenna Gaza tumuseeteeze ekitundu tukitwale era bwe bakigaana ekyo ne bamugamba oyitiriza nnyo n'agamba kale abantu tubatwale tubayiwe mu nnyanja Mediterranean n'olugwe emizimu gye ginaaba giruluma tunagikuba bbomu ya nuclear tugigamba nti mugende eri bazzukulu bammwe era yagamba okibasa ekyo tusabe amawanga mu nsi abawulira okubanga bo banaagumira abatujjo ffe tukwate bano abatujju bonna abali e Gaza omanyi kobeere mu kyalo oba mutujjo ebbanga ly'omala ng'owangalira Gaza ne bwekabakaana ka bebbi kyova olaba nti babakuba ne bw'obeera muntu waganduula nti gundi mubuulizi gundi musosolodooti gwe towulira amasinzinge gye bagakubamu totubuulira mbu wasoma busomesa n'amasomero tugakuba kaakati gwe omusawo kimanye nti amawulire tugakuba kaakati oyo ogenda okubulira nti awukaana kato ka bebbi bonna bagamba batujjo kati bagamba tugenda bagaba eri amawanga agabeetaaga so we can occupy Gaza and thin the population by half within 2 years ekyo tusobola okukikola Gaza ene ntumuwamba mu myaka ebiri gitumala nga abantu abe tunasanga yeyo mu Gaza bafirisuuti tujja kubanga tubanyiga mpola tubanyige ababadde akakadde basigale mu 5,000 kati omuwendo ogusigaddewo abayudaaya baffe batandika okubanga boccupyinga Gaza yenna agambye ekyo bwe tubanga tetunnaba kutandika banyiga tujja ku encouraginga the so-called voluntary immigration omuntu tukutunuze mbutunuza nti naye kati olaba wano wonte tukwagalira tujja kutavaawo noonye ekibanja ewalala abantu oli atandika okubanga yekka yeesiimira n'agamba lwakirika ŋŋende Congo yadde naye mpulira nti eriyo abasajja bakulu mukwano gwange baani ba M23 naye kaŋŋende Congo oba n'ogamba kale nze kaŋŋende Kenya naye ate nejjukira nti Kenya bakwata abantu ne babazza ate munnange gy'oba ovudde kati yo nayo n'oddukayo kati kyagamba omusajja omuyudaaya tujja kutondawo kwegamba embeera bakubiriza abantu bano okubanga baabulira occupying Gaza is not a dirty word minisita bw'ati wabagambye ekyokutwala Gaza si kigambo kibi kigambo kirungi Gaza tumutwale atulindiridde okulaba abasajja gamba nga Netanyahu abatuuse okubanga nabo bennyini beetamiddwa Gaza beetamiddwa abasajja bana bafirisuuti kiki bagenda okubanga baanokuza nakyo awo nawo ne tuvaawo nga tukyali mu matwale gano mukwano gwange lwakiri ya ga Middle East nga sinnaba kuviirayo ddala kamala okutwalako mu lyanja erimanyiddwa nga erya Red Sea mala okutegeeza mukwano gwange eryato ly'endaba kikakasiddwa mukwano gwange nti 16 bali missing naye obudde butambudde okubayita missing tubanga kwegamba abeegumyagumya owenjogera mbi agamba nti abo bafudde babadde mu lyato nno nga balambuzi mwana wange era gavumenti y'eggwanga erya Misiri tukakasizza 16 kubaddeko 12 bonga bano bagwira be bali missing eryato libayiyeemu mu lyanja libayita Red Sea okuliraana mukwano Marusa Alam akatundu kali ku nnyanja eno eya Red Sea naye kati batugamba nti bakola ekisoboka kyonna okugezaako okubanga lwakiri munywanye ababawenja gye bali eyo basobole okubanga lwakiri banonolwayo mbadde nkyali awo ne tugendako wali munda mu ggwanga erya Pakistan agensanzeeyo nga nno nga zahama y'amaanyi Imran Khan yaliko ssaabaminisita w'eggwanga lya Pakistan naye ne bamala ne bamukunkula omukono mu kibya bannamagye ne bakwata ekintu era olwaleero abasajja bakinyweza Imran Khan yali afuukidde abasajja Abamerika kagumba weegoge era kyova olaba akugamba akimanyi bulungi nti olukwe lw'okumujja mu buyinza ate lwali lwa bannansi ba ggwanga lya Pakistan wabula ebitongole gamba nga CIA bakirimo ne bakwatagana wamu n'abo mukwano gwange abasajja abeewayo okulya mu nsi yaabwe olukwe mu Pakistan ne bamujja mu bukulembeze so nakubulidde mukwano gwange olunaku lw'eggulo nga bateeseteese akakadde kalamba k'abannansi ba Pakistan abagenda okuzindukiriza ekibuga ekimanyiddwa nga Islamabad basobole okuba nga beddiza obuyinza bwabwe ajjo twakomekereza mu bantu 6 abakwatiddwa va ku 10 zenna kubulidde oluvannyuma baweze 6 nga kitegeeza nasisi w'abantu yabadde alumbye era njagala nkutegeeze gavumenti kyekoze amagye gayo ssaako mukwano ne poliisi abagambire tugenda kubikkiriza mu balindire eri
mubalindire eri gamba abantu bava ku Bombolodi okimanyidde ddala nti bajja Kampala togenda kubalinda kusooka tuuka Wandegeya kati babategedde eri Matugga era eyo Kibooka evuga tiyagasa avuga naye nga omanyi mukwano gwange omuntu ye muntu era abantu basalinkiriza kati ekibuga kibayita Islamabad wano genfuna galaga mukwano gwange batandise okubanga abantu bakiyingirira ddala era amawulire agavayo galaga hundreds of thousands that have defied Pakistani police in support of Imran Khan. Ejo mitwalo na mitwalo gy'abannansi baggwanga lya Pakistan abasazeewo ne bagamba nti gavumenti wacha nyenye ebyokutukugira okugamba nti tuyingire kibuga abasajja batandise okubanga bakiyingira mpolampola naye nga jjukira nti already poliisi eryawe eteza amaggwa eteza amannya ate nga mawanvu n'okuluma galuma ekwata balinga abantu bongera okubanga mukwano gwange bwe batyo nno basembera gye butuukidde olunaku olwaleero naye taaga okutegeeza ekibiina ekimanyiddwa nga PTI Pakistan Tahrik al-Insafi ekyo kibiina kya byabufuzi bassebo ne bannyabo kino nno njagala nkutegeeze baatuuka n'okukiwera munnange mu byobufuzi by'eggwanga erya Pakistan nga bagamba kigezaako training abantu okuba n'omwoyo gw'ekitujjutujjo ng'omuntu okuba n'omwoyo n'osalawo n'ogamba nti katulumbe twekalakaase kati ogwo ssebo bagenda kiteeka mu muteeko gw'obutujjo ogwo mwoyo gwa kitujjutujju oyinza otya okuba n'omwoyo ogusalawo ogamba nti olumba ekibuga kye tuzimbidde okumala ebbanga mwenga mwalumba emmere yaffe omanyi bano abasajja kati yatunuulira emizimbo egiri mu Pakistan olw'okuba nti nno ebyaddala mayumba era gaabwe ebizimbe byabwe okitegedde bakoze ssente za keedi zaabwe gwolaba akeedi mu kibuga Islamabad ng'eriko Karule complex naye ogenda okwetoola buuti ng'akalule ekyamazima abanga manager agezaako kubanga alabirira kizimbe bw'akigezaako kukisaafisha ebbanga lyonna n'akifunira ba clients omudidi n'agutwala munnange eri omugagga so kati eyo gye bayita Islamabad kati bano abagagga bagamba nti abo abalina omwoyo ogulumba ekibuga Islamabad twagala nabbateeka mu muteeko gw'abatujjo bagala okusanyawo emaali y'abannayuganda emaali y'abannapakistan yenjogera biki emaali y'abannapakistan oyo tasobola kukyogera nti baagala okutwonoonera emaali yaffe gye tukuŋŋaanyiza ebbanga lyonna agamba nti emaali y'abantu ba bulijjo Pakistan kakati Islamabad embeera bwetyo bweri tuli nno mu kwetwala mukwano gwange ebitali bya bulijjo kyani kya poliisi kyani kyamagye kyani ky'abantu abasapootinga musajja mukulu amanyiddwa nga Imran Khan mbeera kati bwetyo mukwano gwange bwekyatambudde eri gwe wenna kyewaddeyo n'ogamba nti kootambule wamu ne muzzukulu wa Kasujja Kalule Sulaiman kale otegedde kakati bwe tuvaawo ngenda kwetoolamu katono nnyo naye bwe nkomawo bwe nti ngenda kusooka mbere nga nkutambuzewo katonotono Museveni mwanyi bangamba ayina ekisa era nti ekisa kyalina ekyo bw'atakikendeeza kyekijja n'okuzza eggwanga lino emabega bantu babba ensimbi z'eggwanga mwe Museveni mutegeeza nti gundi naye yabbye kakati ate mukolere kyati munnayuganda munnange ayo n'atandika okuba nga tubalondoola nyo bajja kudduka ate n'ensimbi ze babbye ate bazifulumya eggwanga Museveni alina ekisa bannange naye gwe genda obbakamyu genda bakwate nti wabbye enkoko bayinza okugamba bamuwanike ekalabbo oyo si invesita talina kyayongera ku ikonomi ya ggwanga naye nti bagende nti kale yabbye obuwumbi 4 mu sente katugeze zitwakuŋŋanya eza covid kati bwogamba nti ate otandika omuteteeganya nti ajja kudduka ne ssente eggwanga lifiirwe oyo muleke kimanya byenjogera bitegereeka kakati bwenkomawo tugendako mu kibiina ekya National Unity Platform siina kyamaanyi kye nnoonyaayo wabula ngenda kunoonyaayo omwana omuwala gwe bayita Olivia Lutaaya omu ku abo abaateereddwa ku kisa kya mwami Museveni bwe nti wembyogera kubanga kooti si yasaze negamba nti kale tukizudde nti omusango temwaguza ekisa kya mwami Museveni ekyo ekimutiiriikako kyekyalabye mukwano gwange abawagizi ba National Unity Platform bwe batyo nno nga bateereddwa so Olivia Lutaaya atugenda kutambula ne yasooka abire nga bwatyo mukwano gwange emboozi ye gye tugenda okubanga tugabanako naawe olyoka otegeera ono baamukwata batya kabadi ki ke baakozesa Olivia Lutaaya sabbalala atya nga looza akikubye era atuuka atya okubanga yeewaayo eri abasajja nga tategedde agenda otuuka eyo ng'ekyamazima nga miwunyo ng'akatambala ku maaso nga bamukulugusa bamutwala gy'ataategeera atuuka eyo agenda okutegeera nga bakyalibe bakubira omu ku baali mu ssimu ye n'alyoka amanya nti ati obwaffe buwedde era mujaasi ki oyo eyamugamba wamu ne banne
mwerwaneko muteerwana kumbagenda kubatta bigambo biwanvu kaluleka akomewo tusimbule embalaasi. My child is my pride. Yengombo ketutambuliza gunjuka w'omwaka guno. Omuzadde omwana wagenda kubakola ki mu holiday. Tomukiriza kuleeleeta mutaasa amalindirizi ng'omuwandiisa mugunjuka ne Pearl of Africa Radio. Ku mulamwa ogugamba nti my child is my pride. Tugenda kubangula omwana wo nga tumuyigiriza ebintu eby'enjawulo omuli okumusomesa eddiini, okusoma ya saluna ne Qur'ani ey'ekitiibwa, hadithi ne sunna z'omubaka, enneeyisa n'empisa ez'omu bantu, oyogera otya n'abantu, career guidance n'okwezuula, ebyobulimi, obulunzi n'okumuyigiriza okubeera omuyiiya, byonna mugunjuka ne Pearl of Africa Radio. Radio yo erowooza ku muntu wa bulijjo, byonna nga byakuyindira ku Etihad International School ekira. Kati beera mwangu, ebifo bisigadde bitono nnyo. Wandiisa omwana wo ng'ojja wano ku reception ya Pearl of Africa Radio, oba oyite ku namba 0200 92 oba ku 0700 Gunjuka ne Pearl of Africa Radio awagiddwa Etihad International School ne Ship with Us ne bitegekebwa Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo, nandiki okubalira ezzaka, okukola hijja ne umura weeyune aljannatu gaaya. basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti 1 nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 881 63 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 884 72 44. Aljannatu gaaya. Mulungi habojeli Mami gasiga Stop tuka Nokwetakula Surangi lungi Mulungi Abadolu sisurupya Kati mbibu wabula ab'amaka gange kati basanyufu okuba lwe twazula ekizigo kya Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly, kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetoloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly ky'ekizigo ky'abalungi. Pearl FM ekutegekedde Gunjuka ne Pearl FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Ng'era ku mulundi guno Gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024. Kati wandiisa omwana wo leero wano ku reception ya Pearl of Africa Radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18. Tumubangule mu Gunjuka ne Pearl FM. Wagenda kubeerera bamashika b'enjawulo badokita n'abantu abatutumufu mu ggwanga. Beera mwangu wandiisa omwana wo okumanya ebisingawo okugunjuka 2024 kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 Gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. zimaze okuwera ebula 25 kona sawa 10 kankujjukiza bannaffe ba Firdaus Tours and Travel, Firdaus Hajji and Umrah Service. Bana ba Firdaus bagambye mukwano gwange basange Nakasero okulirana Steel and Tube. Kati abalamazi mujje tubakulire ku nteekateeka za hijja wamu ne umura. Twetaaga abanaalambula naffe abanagenda okukola emikolo gya umura mu mwezi ogwa Desemba ku bukadde 4.5. Mujje muwandiise ng'obudde bukyali tubakolere ku nteekateeka. Tubalambuze ebifo byonna ebyenkezo, tubasuze mu bifo ebiri comfortable ate era bwe tumala emikolo gya umura tubalambuze ebibuga ebyenjawulo e Makka ne Madiina. Kale natugamba nti weekwate Firdaus Hajji and Umrah Service Nakasero fe abamanyi okulabirira abakadde n'abanafu. Mujja tukubira ku 0778 64 91 Sembyayo mukaaga ne ku 0786 49 10 Sembyayo nkaaga mu mukaaga
Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School abalano bagamba muzadde nti twatandise dde okuwandiika abaana bapya abanaasoma naffe omwaka ogujja. Tubasomesa eddiini busiraamu ssaako n'amasomo g'oluzungu gonna. Endabirira nnungi, endya y'abaana nnungi, basuula bulungi nnyo. Kale okuva nasale paka P7 ebifo webiri mutukubire ku 070088088 osimbyo 82 babayita ba Sweet Valley Islamic School. Akati mu ngeri yemu ne kino kikulu nnyo okutegeeza nti Islamic University in Uganda Mbale campus bategeeza nti ebibuuzo by'abantu abakulu ebya national entry aptitude test ebikuyingiza mu university yonna joba weetaaze mu Uganda bigenda kubeerawo ku lunaku olw'omukaaga nga 3 omwezi guno ogwa Novemba. Bino bigenda kubeera ku matendekero gaffe gonna gamba ng'ettabi ekkulu ery'e Mbale, ettabi ery'e Kampala wali Kibuli, n'ery'e Arua, n'ery'abakyala bokka wali Kabojja. Bino ebibuuzo eby'abantu abakulu tebirina kyabanyi kibikwetaagisa okujjawo kubanga weza emyaka 25 n'okudda waggulu. Just jangu ofune foomu okuva ku matabi gaffe aga IUIU osobola okugenda ku King Fahd Plaza wano mu Kampala. Kale tugamba tukubira okumanya ebisingawo ku 070 8 asembyayo 87 ne ku 07 53 ojja kwongerako 29 osimbyeyo 35 be bannaffe ba IUIU tugende bannange tufune okubangulibwa. Al-Yusra Consultants Limited bakugukambya kutambuza abantu wabweru w'amawanga beetaaga abasajja aba delivery wakati w'emyaka 28 mugenda kukolera kampuni ya Talabat wali e Cairo wamu ne Alexandria. Omusaala mulungi ddala namwe abanaakola mu woteri abawala n'abalenzi mujje tujja kwetaaga ba cleaners ba house helpers mwenna mujje mwewandiise. Yeffe abakola ku visa mukwana ez'amawanga ag'enjawulo okwetoola mukwano gwange ensi yonna. Tukusaliza tiketi z'ennyonyi okwetoola ensi yonna ku muwendo emirungi. Mu abaagala okusuubula n'obbasuubuliza mu nsinga Misiri ne Take mujje tubayambira awo. Tukola paperwork wa embassy zonna ku muwendo emirungi ne tufuna ne passport mu bwangu ku nsimbi ezisoboka. Ekyokukola kyangu nnyo kwe kutusanga ku Tabu Court Mengo emabega wa Kenji Supermarket olwo ne mutukubira ne ku simu eri 07 65 8 25 29 wamu ne ku 07 2 30 73 ojja kubanga bw'otyo oyogera nabo. Katukkiriziganye mukwano gwange obudde buno tubuweeyo tumale okubanga tugendako eri abo Mwami Museveni byakwatiddwa ekisa n'abagamba akati bawala bange ne batabani bange mbatadde akuba maama mu bbo mulimu abatakaka walogo bayita Kakoza alyawo ayogera ebigambo si ye Muhyiddin Kakoza alina erinnya linyuma okuwulira naye atakaka. Kakati bw'omala totunulira ebyafaayo bye bikuleetera okubanga otankana kikyategeeza na kikyagamba ddala obudde buno tugambe nti ddala byayogera ebyokugamba nti mwami Kyagulanyi mubi nnyo ayinza okubanga ddala bikakasa mu mutima oba alina kyayisaawo. Lwaki nkugamba nti ono ayinza okukulemerera okubanga bw'oti okakasa ebigambo bye? Muhyiddin Kakoza ye musajja bw'atyo yalabikako emabegako eyo nga tebannabana kumusiba. Yalokoka ku ssebo ng'ayambadde enkofiira n'ekkanzu n'agamba nti nze ndi imaamu w'ejindi. Seba balokole ne bamutuuza ne shahada y'ekirokole nandigambye ne bamubatiza. N'agamba nti kati abasiraamu oba bangoba nze neewaddeyo. Kati ate olwaleero ayogera nga musiraamu nnyo nga muzibu nnyo naye oyo si kyekikulu. Twagala kgenda wa Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya oluvannyuma lw'okubanga tufuna amawulire ebbanga libadde ddene nti aba National Unity Platform abavubuka baali bakwatiddwa. Bangi mu bano bakwatibwa mu mwezi ogw'Okumi 2020 we waliwo akaseera awo ak'ettabu wano mu Kampala nga mwami Kyagulanyi baali bamaze okubanga bamugjeeyo eluuka ne bamuleeta Nalufeenya. Ensasaggo osobola okuba ng'ogijjukira eyo yafiiramu abawanvu n'abampi, yafiiramu abafumbo wamu n'abawuulu. Kale nno bangi kati basobola okuba nga bakulagane ku bisago. Abamu ku abo abakwatibwa njagala nkutegeeze baatwalibwa mu makomera ag'enjawulo. Abamu bakyaliyo, abamu baavaayo, abamu baavuddeyo.
abalala bakwatibwa mu biseera nga tuvudde mu kalulu aka 2021. Akalulu ako kali mu vaawo mpitewo era ebigambo byatandika okuba nga biyitiŋŋana. Kale yadde bamulangiridde naye atajja kulayira. Tajja kulayira yafuuka ensonga. Tajja kulayira yateeka gavumenti ya Museveni ku bunkenke ne batandika okuba nga bakola ebikwekweto eby'okuyigga buli muvubuka yenna eyali alowoozebwa nti asubscribinga mu bibiina ebya opposition ng'ayina enteekateeka etondawo embeera. Kati olw'okuba nti baali bakirabyeko emyezi mukwano gwange nga 3 emabega biri bye tulabye mu mwezi gw'Okumi we baatondawo embeera mu Kampala n'ebibuga ebirala, gavumenti ya Museveni yakimanya. Bwe tubawo omwagaanya nate bano ne bagamba tebatukkiriza kulayira, abayinza ate okuba nga batondawo ekinene. Tutandika okuba nga tujjamu emitwe emikulu gumu ku gumu gwe tufuna gwe gututuusa ku mirala. Era bwe batyo basobola okuba nga bakuŋŋaanya abavubuka abawulirako ddala. Tugenda okumaliriza nga baasi zijjudde, nga dulooni zijjudde, ne tugamba nti twetaaga butebenkevu bwa ggwanga mu abaagala okwokya ekibuga ddala mweyita ki. Bangi baatwalibwa, mu bo mwalimu abaami n'abakyala. Mu bakyala abataali bangi mwe mwali Olivia Lutaaya. Era mu bonna bano abaasibwa yadde obadde owulira amannya nga Gasegujja, obadde owulira amannya nga Bakakoza, obadde owulira amannya nga Bamachete. Machete naakyaliyo ye yagaana okubiikiriza, agamba siina kive kye nakola. Kati mu mannya ago eryali lisinga okuvuga mu bakyala lyali lya Olivia Lutaaya. Lutangezaako okuba nga munoonya naŋŋamba nti Karule mpulira nkyayina n'obukoowu, nkooye okukaabira mu maaso g'abamawulire, nkooye okukaabira mu maaso ga kamera. Ebigambo byange kambikuwe abantu obibasomere bategeere kye nayita mu biseera ebyo byonna. Nange sibadde mubi ne ntandika emboozi ey'omukyalo ono Olivia Lutaaya, kigambo ku kigambo nga bw'abimpadde atusobole okutegeera ye nga bwe byajja. Bw'owuliriza emboozi ezifaananako nga zino zifuuka oboolyawo ekyokulabirako gy'oli, zisobola okufuuka ekyokuyiga gy'oli, n'omanya nti obudde senga buddamu okuba nga buziba, ekire ekya bbulaaka ne kikwatirira obwengula. Neefuna akasimu nga nange kaŋŋamba ebigambo nga bye nnawulidde Kawule byatugamba ebyo bagamba Olivia. Nteekeddwa kubanga neeyisa ntya oba olina kubanga weebeereramu. Olivia bw'atyo ng'atandise okuba nga alunviira ku ntona ŋŋamba bino byonna byatandika bodde bwa ku makya ng'ennaku z'omwezi 10. Omwezi gwali gwa 5 mu mwaka 2021. Ajjukiranga enteekateeka zaffe wano Mwami Museveni nga tulina omulayiza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okutaano 2021. Nga bwetumulayiza mu bisanja byonna ne wano yali alina okulayira, era ng'okulayira tetusobola kukukeereya yadde okukukeeza, naye nga tutegedde nti mu bano mwalimu abaagala otutondawo embeera. Koffe katutandika obbakwata omu ku omu nga tulinganga abalonda mukwano gwange enswa. Kaakati Olivia atugamba nga 10 mwezi gwa 5 budde bwa ku makya nfuna essimu. Luno lwali lukomo lwa simu. Ono eyatuuka okuba nga nkubira ntunuulira essimu ekyamazima teyaleeta nnamba ya ssimu. Kolo bwe ngitunuulira nga tekuliiko nnamba ey'essimu enkubidde. Naye ne ŋŋamba nti kangikwate yadde twali mu kaseera ak'ekizikiza. Eyakuba essimu yaŋŋamba waliwo omukwano gwange akoze omusango naye nga munene nnyo, nga mulimu n'obubbi. Era omusango guno nti munene naye nga yeetaaga abo abasobola okugezaako okuba nga mukwano gwange bamuyiirawo omubiri tulabe nga tuyinza okumuyimbula. Era baŋŋamba ku lukomo lw'essimu nteekeddwa okuba nga nnyanguwako nsobole okuba nga ono musisinkana mukwano gwange okumujja mu buzibu. Bambuuza ye ggwe oli luddawa? Ne mbategeeza we nnali ne baŋŋamba tusinkanire eka Nnyogoga Police Station. Nga tumaze okuba nga tukkaanyiza ku kifo we tugenda okuba nga tusinkana, nange munnange nagamba ate bantuma natuula kantuuke ndabe kyali wange kyono. Bwe mmala okutuukayo nasanga abasajja bali 6 n'omukyala yaliko omu. Bo ne baŋŋamba nti kati tukutwala ku Central Police Station e Kampala giyite CPS. Nagenda okulaba okuliraana we baali waliwo emmotoka eya Primo ne bagintwalamu. Bannange nalaba emmundu zaali mpitirivu nnyo mu mmotoka eno. Bano nno baŋŋamba
baali beetaaga okubaako ebambuuza okubaako information gye bafuna kubanga mukwano gwange yali mubbi nnyo era nga beetaaga okuba nga bamukwata nga nze nina okubayambako mubatuusaako. Obudde buno banzijako essimu yange baatandika okugikeberakebera ne balaba ennamba mu ssimu yange ey'omuntu omu yali avuga boodabooda. Ono yagezangako ebiseera ebisinga okuba nga nvuga ye yantambuzanga. Bambuuza ono ani ne mbagamba nti oyo mukwano gwange naye ne mbagamba tabangako mubbi muvubuka yeekolera mirimu gye kubanga mumanyidde ebbanga lyali ddene. Ebigambo bino bya Olivia Lutaaya. Obudde buno banvuga ne bantwala e Makerere ku University. Bwe bantuuse eno bansiba mu feesi yange n'ekigoye ekyali kya black. Awo bammazawo essaawa 2 nga simanyi bigenda mu maaso. Ndi ku kigoye kya black ku maaso siina kyendaba naye amatu gaali gawulira. Era wakati mu kuwulira amaloboozi gaabwe nawuliramu eryali liteesa nti bantwale Luzira. Baali bateesa nti bantwale Lugazi naye oluvannyuma nakimanya nti kuno bwali bulimba nga balinganga abagezaako okuwudiisa nze wabula bantwala Kololo. Bamala okuba nga bantuuse Kololo we bansibirawo okumala ebbanga. Obudde buno nga banzigyeko n'ekigoye ekyandi ku maaso, banzigyako essimu yange omulundi omulala ne batandika okuba nga bakuba amasimu agaalimu. Bwe bakuba essimu ey'omuvubuka oli wa boodabooda bamugamba jangu wano mangu waliwo ebikwetaagisa. Bwe yajja banyweza munyweze. Obudde buno amawulire gaatandika okutambula nti nali nkwatiddwa era bannange bangi ab'ekibiina ekya National Unity Platform bwe bafuna amawulire nti nno nali nkwatiddwa bangi baatandika okunkubira kasimu bakakase Olivia agikwata oba nedda. Bw'aba tagikutte tukakase nti nno bw'ati akwatiddwa. Kati buli yenna eyakubanga ku ssimu yange nga bamunootinga era bwe bagikwatanga nga bawulira oli kyali nga bw'ati abuuza Olivia oli ludda batugambye bakutte. Oyo nga batandika otracking ennamba ye era bangi bwe bati abankubira amasimu okunkyekingako bwe batandika okuba nga bafuna omu ku omu nga balinga abalonda ennyaanya. Bakwata bangi nnyo naye nga basinzira ku layini yange eyo. Mu budde buno nga banzija Kololo banvuga bantwala ku Kira Division Police Station. Eyo bamazeyo wiiki nnamba n'ennaku zaali 4. Obudde obwo bwonna nga ndikira. Bannonanga ku ssaawa 10 ez'okumakya ne bantwala Kololo. Oluvannyuma ate ne bankumyawo Ekira. Bwe banzija Ekira bantwala ku Kireka Police Station. Waliwo omusajja eyaŋŋamba ye officer in charge oba OC Kira Road yasooka n'anzijako statement naye naŋŋamba totya tetuli babi. Bwe tutuuka Ekireka basooka ne batutestinga ebya COVID ng'embeera bwe yali. Olunaku lwali lumu. Olivia Lutaaya atugamba baatuleetera ekiwandiiko ekyaliko emisango gyaffe era nga ku misango ogwali gukulembedde gwali gwa butujju ne batugamba tukisayiningeko. Nze nagaana. Bwe ŋŋaana okuba nga nteeka omukono ku kiwandiiko kino eky'obutujju abasajja baalemerako ne baŋŋamba ffenna tulina okusayininga bwe tuba twagala emirembe. Era mukadde kano nga bagezaako tupereza tusayininge amaloboozi mu bo gaatandika okuba nti gawulirwa nga batugamba nti tugenda kusinkana mwami Museveni, tugenda kusinkana Pulezidenti Museveni. Temulaba omukisa gwomufunye? Nze nabagamba nsaba kimu kyokka kunta nzire ewaffe kuba sirina musango. Ffenna olwo nga tuganya okusayininga ekiwandiiko ofiisi omu nga banne tebawulira ng'ayogera amaga era ng'alinga atukuba akaama yatulabula n'atugamba bantu mmwe senga temwerwanako mwenna mugenda kubuzibwawo omu ku omu. Bino bya Olivia Lutaaya. Era obudde buno baatuuka okuba nga batwawula nze ne banzija mu bannange ne batuuka okuba nga babaako we banteeka
we bankunyiza ne kajjojijoji w'ebibuuzo byali bingi ebikwata ku by'obufuzi kye mbimanyiiko wano mu Uganda. Ne bambuuza nti ani gw'okolera, era ne baŋŋamba gw'okulembeddemu ekibinja ky'abaana ababuwala mu NOP. Era tukitegedde mukoze enteekateeka okubaako ebivvi bye mukola okulemesa Pulezidenti Museveni okulayira, era nga gwe mwennyini gw'omu kubakulembeddemu n'okugwandiika oba n'okukola ebipande bye mugenda okubunyisa mu bifo eby'enjawulo musobole okuba nga mutondawo ensesage. Olivia Lutaaya. Olivia agamba obudde buno nga ndaba naye nga siraba, mpulira naye nga ninga aloota, abasajja nga bakambwe bazibu, naye nagamba omutima gwange guma, kyonna kikiri kijja kuggwa. Kati kyali tekinnaggwa ate awo nfunira nange obubaka nga buŋŋamba nti Muzeeyi Mulasa wali e Kawempe Mbogo olwaliro ayongedde okwekansa, bw'ayongedde ebinnonogo mu ddagala erijjanjaba obulwadde bwa haniya. Era kakizibu nnyo okulira omuntu nti agenze mu Bamulasa Abo Center okwejjanjabisa haniya n'atatereera kizibu. Bwe kiba nga bakulongoosaako n'otatereera oba kale bakulongoosaako ate ne biddamu, Muzeeyi Mulasa gambye jangu tukulage bwe tujjanjaba haniya nawe toddamu kubanga bw'otyolera embuka na bulwadde. Kyekimu nammwe abalina obulwadde bw'amaaso mbugaliko ensenke, mbw ate gano galiko ekifoto kyasoma na biwandiiko. Muzeeyi Mulasa akuwa eddagala ennaku akuwa 2 enjawulo oba otandise okugiraba mu ndabayo. Kati mwe abalina sukaali pressure wamu n'okusanyalala mwe ne bwe twogera bitono nnyo ekyammwe kyaggwadde era mwakimanya. Kati okuggyako mmwe abakyala abalemereddwa okuzaala onoonyeza olubuto n'ogenda ne musimanya ne ku ndagu baziridde enkoko ne bazibba genda gwe wa Muzeeyi Mulasa akubuulira ekyokola byanguwa. Ab'ogende wa Ssenga Namata ne Muzeeyi Mulasa byanguwa nnyo, naawe n'otandika okusinduukirirwa ku mmemme n'osaba n'obuyembe mwana wange. Abasajja bakojobakojobwa buli ddakiika, ekyo ekirwadde nakyo kizibu, bw'oteebereramu kimala mangu mangu munnange ojja tuuka okuteekebwamu akapiira. Kati olaba omusulo bwe guyitamu kapiira ng'otambula n'ekiveera kye ky'omusulo, olaba obalama abantu obawunyiriza omusulo, kale bajja tuuka n'okulongoosa. Genda ofune eddoozi ya Prostalife, ekyo nakyo obeere ng'okiggala. Temwerabira bano be bajjanjaba mikwano gyaffe mwenna abatawanyizibwa, naddala ekisenge nga kinafunafu. Mu abakyala mugende, baabaleetedde kasupaledi kalyawuka abakyala, toddamu kutukaabira bya feelings ezo, teri bakakuwa mukwano. Era bw'oba ng'oyagala kulalukamuuko olunaku, njagala kundalulamuuko eweeke, bba wange yakomyewo njagala ndalukemuko. Abakyala bakitegedde, mugende mufune akadaggala kano mukubire Ssenga Namata, njagala akatulalukamuuko katonotono. Abasajja namwe mugende mufune majegere super, oyeyobera package. Buli limu jjali kusanga Muzeeyi bw'anaaba akulagiridde lirimu ebintu bya mirundi eneyo package bagiyita majegere. Weetaaga kwongera ku size nga naawe weenyooma. Kati muwandike namba zino ez'essimu mubasange e Kawempe Mbogo, kyamira ku poliisi y'e Kawempe delivery bagikola, bali ku 076 20 97 12 076 20 97 sembyayo 12 ne ku 075 26 5 sembyayo 16 075 26 5 sembyayo 16. Okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties, abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Aba Century Properties tobasubwa. My child is my pride. Yengombo ke tutambuliza gunjuka w'omwaka guno. Omuzadde omwana wagenda kubakola ki mu holiday? Tomukiriza kuleeleeta mutaasa amalindirizi ng'omuwandiise mu gunjuka ne Pearl of Africa Radio. Ku mulamu ogugamba nti my child is my pride, tugenda kubangula omwana wo nga tumuyigiriza ebintu eby'enjawulo omuli okumusomesa eddiini, okusoma ya saluna ne Qur'ani ey'ekitiibwa, hadithi ne sunna z'omubaka, enneeyisa n'empisa
ez'omu bantu oyogera otya n'abantu career guidance n'okwezuula ebyobulimi obulunzi n'okumuyigiriza okubeera omuyiiya byonna mugunjuka ne Pearl of Africa radio yo erowooza ku muntu wa bulijjo byonna nga byakuyindira ku Etihad International School ekira kati beera mwangu ebifo bisigadde bitono nnyo wandiisa omwana wo ng'ojja wano ku reception ya Pearl of Africa radio oba oyite ku namba 0200 oba ku 0700 gunjuka ne Pearl of Africa radio awagiddwa Etihad International School ne Ship with Us ne bitegekebwa Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuze enkuŋŋaane za kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Peo Avenue kusimu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwateekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawewo k'obutonde bwe kakufuuwako Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere kye weetaaga gamba nga Adana Kebab